Ku BBS Telefina kuli gwe natulaba wosinziro tulabire emikonja fa streaming live ku www.bbstv.ug eri abatulaba nga musinzira ku mitimbagano gyaffe YouTube BBS Telefina ate namwe abatulaba nga mu streaming live ku Facebook era BBS Telefina yaffe TikTok ate n'emikutu emirala gyonna twagala kubebaza program obulimi n'obulunzi eba eze ku TV gwe wosinziro tulabira nze Dipato Katerega the farm chief wano ku BBS Telefina program ene tekwa mu sente mikonja fe aba prime power wali webuzizaako osobola otyo okulima akatunda okaganyulwemu okajjemu amagoba obadde okimanyi lwaki akatunda kagenge wala lwaki kesibe emimwa abafe lwaki akatunda akabala kasobola okwefunyafunya ne katasobola kuwa nsigo nnungi evaamu juice munda abafe lwaki akatunda akako kaganya okugejja empeke nga bwolaba efaanako bwetyo tugenda kusoma engeri gy'osobola okulimamu obutunda nga business nga omulimo osobola okuba ng'ogifuniramu ddala bulungi nnyo nkwaniriza omulundi ogwokubiri. Omukulu Kayabula Ronald gwe tuli naye tuli Nakyenyi muluka gwe Nakyenyi ekyalo Lwensinga district Lwengo mulimi wa katunda sebo soko obuze kuba tulaba ku BBS Telefina n'eddubuzi ly'omwanguka abatulaba mwenna nsanyuse nnyo nsiimye nnyo abakulu abavudde olugendo olwo lwonna ne mujja muntyalireko ku faamu yange ku nnimiro yange ekiseera kino kyakusomesa nsubira omugundi ensonga enkulu yakusomesa abalimi baffe bamanye ofuna otya akatunda ak'omulembe ofuna otya ofuula otya akatunda omulimo. Twagala okujja ku kifo oba ku ddala erimu w'obadde okutwala ku ddala eddala n'ebibuuzo byonna byozze weebuuza osobola bulungi nnyo okubanga olunaku olwala ebitegeera. Omukulu Kayabula omuntu yenna kasita aba n'ettaka lye ekirowoozo ne kimujjira nti njagala kulima katunda biki byasaanye okusooka okulowoozaako nga tannatandika ekirowoozo bwe kimujjira nti ngenda kulima katunda atulabye ku BBS essaawa eno ayaa kulima katunda ekirowoozo kimujjidde biki byateekeddwa okusooka okulowoozaako? Ensonga esookera ddala ettaka y'ensonga esookera ddala. Bw'oba onaalima akatunda olina okusooka okuba n'ettaka naye si buli kika kya ttaka. Oyinza okuba n'olusozi lw'amayinja tewali mazzi tosobola kulimirawo ki katunda naye ettaka ng'omaze oddifuna olina okuba ne capital. Ettaka lye tutegeeza ly'ettaka ly'osobola okulimirako akatunda ne kabala. Emirundi egisinga twesanze nga omuntu n'akuyita alimye obutunda bwe mu lusozi talina mazzi. Kiba kitegeeza nti ogenda kubazisa obutunda obwo ku budde bwa nkuba bwokka kyokka ate obudde bw'enkuba emirundi egisinga buba butono mu sizoni okusinga obw'omusana. Kitegeeza ki amazzi nsonga nkulu nnyo mu kulima akatunda. Y'ensonga lwaki tukubiriza nnyo abalimi bafube nnyo bw'oba ogenda okutandika akatunda otunuulire water source amazzi gaggwawo oba gabeerawo kuba bwe gaba ganaggwawo kiba kitegeeza nti ogenda kulima obutunda ng'otambulira ku peesi ya nkuba tosobola kubazisa katunda ky'oyagala. Naye nze ku magezi gempa omulimi yenna mpuliriza oba ndaba akatunda singa ogendera ku byengendo okuwa nkakasa bukakasa nti akatunda kusobola okubeerera omuliro. Akatunda kye kintu kye nsobola okulima ng'ofunye ensigo ennungi. Katunda osobola okukalima okuva wansi wokka nga bw'otunulira nga muganda wange ali ku TV andaba obudde buno okuva wansi wokka omuguwa guno gwokka okutuuka ku kitandalo wokka n'oba ng'omaze okujjamu ennimiro ng'omaze ogijjamu capital gwe wateeka mu nnimiro naye ng'ogobera bino wammanga. Mukulu Katerega ng'ogobera bino wammanga olina okuba n'ettaka eddungi. Ettaka lye tuyita eddungi lyandibadde nembamu omusenyu naye nga si mungi. Mukulu Kayabula tulina bwe twali tusoma oba tekikwetaagisa na kusoma ebika by'ettaka biri bisatu. Tulina omusenyu tulina ebbumba n'ettaka eryaffe erya bulijjo
kati kyendowooza nti yo w'omusenyu abaavuddeko tusigazza ebbumba tusigazza n'ettaka eryaffe eriddugavu eryakazibwako ekya lomusoyi kati omuntu oyo amaze ettaka eryo okulifuna eryebbumba liddako olw'okuba twagala kisenyi ewali amazzi oba alina kunoonya wali ttaka lyaffe eriddugavu ku bika ebyo ebibiri ettaka lyonna ery'eriddugavu n'eryebbumba bisobola okubalako akatunda naye nga weriri waliwo amazzi otegeeza ki kubanga tulina mikwanja ffe aba prime power nti ne bw'olima ku lusozi bo basobola okuwa enkola gy'osobola okufunamu amazzi otegeeza nti nno nga we gali wali kisenyi oba otegeeza wadde nze nina engeri yonna gye nsobola okufunamu amazzi n'empaawo engeri yonna gy'osobola okufunamu amazzi no supporting ennimiro eyo oba musana ng'ennimiro eyo ejja kusigala etambula so sikulowooza kuyiwa bigimusa n'ogamba enkuba lw'eritonya Desemba oba tosobola kufuna mu katunda ako nga bwe kyetaagisa era oba ojja kusigala ogamba bizinensi y'obutunda ng'ensaze. Tuli ku BBS Telefina program bulimi na bulunzi twagala kwebaza mikonja ffe aba prime power basangibwa mu Ndeeba ku Najja building banono be batweka mu ssente okulaba nti tusobodde okutambula ne tutuuka eno Nakyenyi mu Lwengo okusobola okusinkana omukulu Kayabula ku nsonga y'okulima akatunda atugambye nti oteekeddwa okubanga ettaka olifunye nga ddungi bulungi nnyo. Mwami Kayabula, ebika by'obutunda kika ki omuntu yalibadde yettanira era kwebyo ebika byogenda otunnyonnyola ebika by'obutunda mwe mwennyini mwoba otujjira ekika ky'otugamba nti abo oba waakulima katunda okafunemu nga bwe twogedde ku bizinensi lima kika bwe kiti ebika by'obutunda biri bibeka tandikira okusookera ddala ebika by'obutunda biri bisatu. Tulinawo akatunda ke tuyita akakawanda ako nno akatunda ku katale tekatera kutunda bulungi naye yadde endwadde tezikalumba nnyo era abantu twesanze nga batera okudduka akatunda kana akaffe akaganda ne bayingirira akatunda kali olw'okuba nti beewo endwadde kali kalwanyisa endwadde. Omuntu musingire ekifaananyi atulaba ku BBS akatunda ako akakawanda ketwogerako kaba kanene mu sayizi okusinga kweno balubu nga bw'ogiraba kaba kanene mu size nga kasinga ku balubu eno bwe buno bwe tusanga obwa yero obwa papo bwe tusanga bwo buneneko buba bunene mu butale bwebwo buba buneneko nebbe yabwe etera okubeera wansi wa buno buba bunene mu size okusinga ku buno nga bwa papo naye nga tebulina kawoowo kano ke kayina akaganda. Kakati tulinawo akatunda ke bayita UP12 akatunda ako katera okubeera bakaleeta mu nsigo mu mikebe naye twakasanga nga tekavaamu bw'okalima kafu kata akatunda koolaba wansi tulinayo ekikolo kya katunda ka yero waggulu tulinawo akatunda akaganda akatunda ako akaganda kali drafted akatunda ako akaganda ekyatuteesako kali edda twalimanga akatunda kannansanga twakatukulanga mu bibira ng'ogenda mu kibira kyo n'osanga obutunda obwemezezza n'okuulayo nojja n'osima ekinnya kyo n'osimba akatunda naye nga bw'olaba ebintu by'okulima bigenda bikyuka nabyo biringa mulembe kyewalimanga 210 kati tokyasobola kukirima ne kivaamu ennima gye walimanga mu kati bw'ogirima mu guno generation eno tekyavaamu. Era mmwe abalimi abali ku nkola enkadde mbawabuuya amagezi ebintu bikyuse yensonga lwaki olaba nti kati akatunda tukola ki tulima kayunge tufulumya akatunda nga kaganda era omuntu yenna nina akakozesa akawoowo kasigala ke kamu naye nga tuyina obulwadde osobola okubulwanyisaako wano kitegeeza awo ne tuba nga tufunye ebika by'obutunda bimeka bibiri bisatu ne kali UP ne kano tubuulira ne kana akafa akaganda akadgrafted ng'okagasse ne kawanda n'akatunda akaffe kyekyo ebika bisatu. Kaakati ne twesanga nga ku mulundi guno kweyongerayo nnyo mwami Kayabula essebo otunnyonnyodde katunda ke twakikuulanga mu kibira ne tujja ne tukasimba kaalina buzibu ki ekyakatuggisaako tutandika atokagatta kano ke tuyita kawanda akatunda ako obuzibu bwe kaalina okusingira ddala bwe wagezangako okuliisa tugeze oleese kuba obutunda buno olumu tuleeta akalimbwe w'enkoko maniwa w'enkoko bigimusa ne tutabika ne tuyiwa okulaba balubu eno ng'egeze akatunda ako kagondanga nnyo olususu luno nga ekikolo kitufaako kituvundako akatunda ekyowansi
kitegeeza nti nga ennimiro yo gisimbye envubuka etuuka butuusi ku kitandaalo ogenda okulaba ng'ekala. Ekintu ekyo kyatugoba nnyo Katonda ako. Ekirala kalumbwanga nnyo endwadde nga bw'oba wano osobola okufuuyira buli wiiki emu n'ekitundu oba buli wiiki nga kali kakwetaagiza kumpi buli nnaku 2 oba ng'ofuuyira. Nammwe abalimi nga wookimanyi nti embeera eriwo okulima kati bizinensi. Buli woba ng'ofuuyira buli nnaku 2 oba tosobola kuba kujjamuza abakozi n'ofisa. So ekintu kyonna kyokola ntokifunamu oba olina okissa ebbali. Kati kali akatundu akakutwala mu loozi kyekyakatuggisaamu. Twogedde ku kika, ne twogera ku ttaka, ne twogera ekika ekyalibadde ekituufu. Kati tugenda okwogera ku capital kubanga tutunula capital abangi batugamba nti gye mitwe gyaffe. Yes mitwe naye ate waliwo ebigenderako. Omuntu ayagala okulima tetunayogera ku spacing ne tusooke twogere ku capital. Omuntu atandika obutandisa okulima akatunda yalitandise na kyenkana ki nga ggwe omulimi omukukunavu? Omuntu yenna atandika okulima akatunda sisobola kugamba nti abe ne ssente engere bwe ziti. Kisinziira. Waliwo omuntu atandika okulima akatunda olwaleero ng'alina obusobozi obusobola okulima yiika 2 oba 4. Kakati wabula ekikulu nze kye nandigambye omuntu yenna atandika okulima akatunda yandibadde ategekawo capital asobola okumala abakozi n'ebikozesebwa byonna. Kuba twesanze ng'ennaku zino ebikozesebwa bya bbeeyi okusinga ku by'emabega. Era awo we nandisabidde nti singa kibadde kisoboka abali waggulu waffe ne batusabira ku gavumenti kuba ekireetesa ebikozesebwa equipment si zino ensigo buli kimu ekireetesa ebintu ebyokulinnya kivudde ku misolo emingi egyegasse kuki. Kati mu bumpimpi omuntu ng'agenda kulima nga afuyiika tugerezaawo omuntu ng'agenda kulima nga afuyiika ekyaddala akatunda kye kayina bw'okateekamu kakusasula naye gy'okoma okuba nga totaddeemu ssente tosobola kukafunako yadde nez'otaddemu zisobola okufiiramu. Omulimi yenna ali eyo ampuliriza ekyo olina okimanya. Kitegeeza ki nti kale tugeze afuyiika omuntu wandibadde osobola okutandika n'obukadde bwa ssente obulimbuna. Mukulikeyo mukuumulako bakama baffe abalabi baffe abalungi atwagala kubibaza olw'okutulaba we twawumuliddemu ng'omukulu atumenyeramenyeramu ku ssente ze twetaaga yatugambye obukadde 4 era omukulu kayabula omulimi omukukunavu owerwengo ow'akatunda awo wenyini twatandikira ebikolo 3.5 ku 3 bigenda mu eka tubalire bigenda mu afuyiika. Lwaki ngamba nti miliyoni 4 zeetaagisa ebikolo ebyo 305 byetaagisa emiti bw'oba osimbisiza gino egyaffe egya kalitunsi ate ng'era emirundi egisinga eno Masaka gye tutera okukozesa. Lwaki emiti ginnansangwa gyakola ki gyaggwaawo oba olina gula muti gwa kalitunsi. Omuti gwa kalitunsi sayize eno gye tutemamu enkondo gutambulira wakati w'omutwalo ku siringi 8 naye tokyasobola kufuna 8 guli mu mutwalo. Akati bala nti awo waliwo emiti egiri mu 100 gy'olina okutulamu enkondo ezo ku 120. Akati tonnayogera ku miti gya waggulu, tonnayogera ku butimba, tonnayogera ku ki. Miliyoni 4 ogenda ozitemaatema akatunda okatuusa ku geeji otandike kakulira emyezi 7 nga tonnanogamu yadde akatunda akakola ki akasooka. Ku mwezi ogw'omusanvu nga guggwako otandika okulaba akatunda akakola ki akasooka. Olwo naawe otawolokoke nti kati ngenda kutandika okufunamu 10. Kati kitegeeza ki nti egyo emyezi 7 nkubalidde ng'ezo ssente zigenda mu nnimiro yokka tosasaanyirizaako walala. Okwezi obukadde 4 kwe kuli ddagala bigimusa bakozi. Eddagala edda twalimanga obutunda edda 2011 nze we nalimiranga obutunda olunyingidde system erimu obutunda 2011 twakozesanga indofiru olumu ne blue copper ne tutabulamu dudu ya salmarketing ng'ebintu ebyo bikuze ennimiro nga tokyusiza kika kya ddagala kyonna. Olwaleero nga toyina bika bya ddagala bigumu nga ambulance ebika eby'amaanyi ebyo ecupa gy'osanga ku mitwalo 4 5 tokyasobola kukola ki kulima butunda. Kitegeeza nti biri ebyedda we wasobolanga okulima ennimiro n'ogirimisa miliyoni 1.2 kati byeddaaba olinga tokyasobola kulima afuyiika nga tozeza miliyoni ezo 4. Wewale nnyo Mike yawula kati nno gwayagala okulima nga bwe nzize mbagamba nti okulima mulimo nga bw'olina edduuka lyo
nga bw'olina restaurant yo n'ogiyiyiza entebe ennungi n'oteekamu screen ennungi abantu ke balabira BBS n'oteekako table mats ennungi naye mu nnimiro eno tubikola ng'omukulu bw'akunnyonnyodde kale nno muleke ekitwala nga kyakusaagirira. Omuntu alimye half acre ataddemu ssente ezo zonna z'ataddemu ekyamazima emuviiriddemu nga bwe yabibala tuyinza kugijjamu ssente mmeka era tukanogera bbanga ki mu bufunze afu eka ku banze limaze nga nnima mmanyi nti afu eka eyo omuntu ng'obadde ogirimye bulungi afu eka nze njibala nti okuva wansi wokka kino ekitebe kyokka kyokka okutuuka wano tesobola kubulamu bukadde bwa ssente 5 ng'ekikolo kya Katonda okibazisizza okuva wansi okutuuka wano obutunda 300 ku 4 mbibubazisa kati kayabula bino nze bwe natandika okukola eno program okusooka ndi mulimi byaddala kubanga abantu babeereyo ne bawakana byaddala temukira lwakwata embowabo wammeka akatunda kaffe embowabo weno wemba njijja wansi nandisa embowabo wanya abandi abamundaba nandisa embowabo wanya ku 3 kiraba kati zino ziri 3 zino ziri 4 naye nina ekintu kyenkola nga akatunda kavubuka kali mu kusituka kagenda ku kitandaalo nina kyempita ekitebe kyekino okutandikira muno kati munsanze nti olwokuba akatunda kano kakulu nagenze nkola kino wembujjamu nandi nondayo obuntu wano obulala ne bwambuka ontegedde bulungi zino gwe tozijjaako sizijjaako nzijjako maze zikungula bakulimba tugamba ate ezo ziba zinywa ebijimusa tujja tuzijjamu netusigaza kano awo omulimi wafiirirwa nga yeyambisa amagezi agaki aga buli omu amatabi gonna agajja gakuba kano katunda kano kava wansi tobaako nali muli ojjako akatunda bwe kaba kava wansi nsooka ninandisa emimu 3 oba 4 negituukayo waggulu wegimala okutuuka nsooka ebirokerwa bino ebisooka mbisunamu sinyize iye bwete bwenjogera ekikula kyange njogeza maanyi njogeza maanyi kyekikula kyange kakati bakama bange mulaba ndi mu kusomesa wano nenzijjako ebirokerwa ebisooka wansi abampuliriza abandi abamundaba bwe mmala obijjako ng'akatunda kabula entanga 3 ku 4 okutuuka waggulu oziraba ozibala wotandikira zino gundi ozirekako zibala obutunda buli tabi wano lisobola okusuulako obutunda 12 ku 10 okulipootinga wano otegedde bulungi kaakati bwegatte ku butunda bwe wabazisa eno wansi kyokka newe wajja ekirokerwa oteeka ebijimusa ebimala wali ne waddamu ne wafulumawo kijja kakati ekyenjawulo ekiriwo ekibuuzo kyange tulowooze lino ettabi lye twalekako eryo ettabi lino nalyo lirikkula liwalampa ekitandaalo kati ate otunnyonnyodde nti bw'omala okunogako obutunda buno gy'olijjako n'olidda ngajjako era kyovola togalabawo wano wansi kati otojjako gaaki bwe gatuuka eno tegaali tuwadde butunda kyenneewala congestion waggulu wano saagala bikwate nnyo wabula wano tajeti yange olw'okuba mbako kitabo mbambala bungi bwa butunda bwenfuna wano abalimi abasinga ekyo tebakikola ennimiro neetuukayo n'emusala nga teyakola kino so capital gw'otaddemu ayina kuviirayo wansi wansi omulimi yenna gy'oli yonna nga tosobola kulima butunda n'obujjamu capital ng'okyali wansi ng'okyali ku kitebetebe ky'owansi kiba kifu yongera okwebuuza ku balimi abasingako abakusinga okukola ki okumanya ebintu naye nze nkakasa ku nsimbo gye nkola oba ku nsimbo gye tusimba nkakasa bukakasa ng'akatunda nga bazisa obutunda 300 olina oba n'endokwa gwenga mwami Kayabula endokwa nzikola soma enamba ye y'essimu abantu bakukubire kyetusobola naffe ku BBS 070 070 25 22 22 52 kiddemu 070 25 22 52 yoyo mukulu Kayabula Ronald tuli Lwengo ayongeddemuko mpulidde nga amaanyi geeyongeddemuko twagala kwebaza Prime Power Uganda Limited abasangibwa ku Najja Building mu Ndeeba
abateeka musende gobanga oli mulunzi wanoonya dda akuuma akasobola okukolera broken wo bulungi nnyo wayagala okukola business eyokola broken otandika okutunda emmere y'ensolo wayagala dda okukola business eya washing bay abantu basobola okubanga bajja weeboleza emmotoka n'ebintu ebirala basobola kuba ba Prime Power Uganda Limited bokka abasobola okuwa ebintu ebyo sobola okubeera ng'obituusa bulungi nnyo bituuke ku mutindo gw'omulimi wanoonya dda engeri gy'osobola okulabiriramu ennimiro mu kiseera eky'omusana ebintu byo bikunkumuka tebirina mazzi Prime Power bokka gy'osobola okugenda n'ofuna pampu gy'osobola okugenda n'ofuna empiira gy'osobola okufuna baziyita obuveera osobola okulembeka amazzi genda obakyalireko mukwano gwange obulamu tebujja kusigala kyekimu nkyayinayo obudde olunaku olwaleero ndabika siinaayoko obudde tugenda kutandikira ku kitundu ekiddako awo wenyini tugenda okutandikira ate obulamu tubeere nga tubukukyusiza mbadde Dipato Katerega the farm chief ne mugana wange Kaya Bulalo Nadi omulimisa Lwensinga Nakyenyi Palace Lwengo district kale mu kitundu ekiddako ate we tunatandikira